kuba bulijjo Bwanika musuubira okuba omusajja omugezi ate omugezigezi nti message ye yabadde ntuufu okulaba omuntu gw'olaba omugambe naye Bwanika tayawula kkiriza oba gaana eya CBS oba parliamenti yaffe ne Raale oba mu kuziika ye bwe yalabye Medi Nsereko n'amanya nti ali mukkiriza oba gaana teyabyawula tokubye nnyo ati Dokita Omulamba teyasanyalaza Kyagulanyi yayambudde ttiimu ene Masaka kubanga bano babadde bataddewo ekintu nti Masaka yakatandika jjo Masaka twamununula Masaka bayita wano Masaka abadde mu mikono gy'NRM Katonda bwe yamubuuza Mpuuga nkulonze okubeera mu Nuupu oyagala ki yamusaba ki Mpuuga yasaba ki Katonda yamusaba ayi Mukama Katonda nsaba onnyambe oyolese obusiru bwange mu maaso g'abantu abanga lodulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomeseka abantu bangi nnyo bakiwukakiwuka abantu bangi bakiwukakiwuka leero kaŋŋambe mu bannabyabufuzi abasinga obungi butumazeemu amaanyi oli mu kukiwukakiwuka bakyukakyuka olw'obusente obutaliimu nange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga lyengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu silwanyisa ebiri kuba nyina okugula omulala nyina okulekayo baganda bange bantema enteega Kyagulanyi pulezidenti wange tondisappointingangako naye ku luno ndisappointinze nnyo tondisappointingangako naye ku luno ndisappointinze nnyo toyinza kulangira mukulu munno bubbi mu bantu wadde wabba naye nze sikuyinaako buzibu wadde wabba naye nze nakusonyiwa naye Mpuuga abonyebonye nammwe wabula omwana Wumalukiseka ebintu abikola mu ngeri ya kisaazi ate nga ali siriyasi. Anyway, ebitongole by'okwerinda nga bikulembeddwa mu Uganda Police n'ebitongole ebirala byongedde okwewera n'okuluma ejjiiko ku byambalo bya NUP. Wabula waliwo akatambi akafulumye nga kwoleka alien skin nga yambadde ebyambalo by'amagye okuli Uganda flag n'emmundu nga gibagalidde. Tugenda tunula ku nsonga ezo. Mu ngeri y'emu abantu 7 famire y'emu bafiiridde mu kabenje k'emmotoka. Kyekivuddeko akabenje kano ogenda kubeera ng'obitegeera. Abasumba Masaka bavudde ne bavaamu omwasi ne balumbagana Mpuuga ne bamugamba oboolyawo ebintu by'okola tebikuweesa kitiibwa era tuswazizza ng'ab'e Masaka. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mu ngeri y'emu Country Wild Tour ekomyewo bagitaddemu giya ey'okubiri ategenda kubeera ndalamu. Dinda owulire ebigambo. Mu ngeri y'emu na Uganda munnange Mathias Mpuuga ateeseteese okubeera ng'oboolyawo unveiling ekibiina kye. Yes, agenda kubeera nga unveiling ekibiina kye ate nga eyeeweza omumba gwe mazikuba. Waliwo wano eyalumbaganye Bobi Wine ng'amuvuma wabula bamututte tinka nga ne Nabujjo si mufungize. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera. Abali emitala w'amayanja omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeera nga ntandika n'akatambi kano ke ngenda otandika nako muganda wange. Njagala kutandika ne bannaddiini bamaze okubeera ng'oboolyawo bavaayo ne bagamba nedda ekimala kimala. Abasajja abakulu musoso okwesiriwaza, musoso okubeera nga mukola ebitajja. Abasajja abakulu be tubadde tusuubira ng'oboolyawo mwandibaddemu n'amagezi ate kati mwe mugeebuza. Njagala tulaba akatambi kano nga batabukira Mpuuga oboolyawo n'abakulembeze abeewuusa ate nga twali tulowooza nti bategeerategeeramu. Ono omusumba ava Masaka. Abantu bangi nnyo bakiwukakiwuka
abantu bangi bakyukakyuka leero kangambe mu bannabyabufuzi abasinga obuubuzi tumazeemu amaanyi. Omuntu n'oba ng'osigaza ku nkumbi osigazizaako muyini oli mu kukyukakyuka bakyukakyuka olw'obusente obutalimu ne butaluumirira bantu babasimbyeko emabega. Bannange tubeere nga tumanyi kye bayita okuswala. Muswaleeko kusente wenkanawo obubakuwa ebigambo ebyo muganda wange kansuubire nti nno obitegedde bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ng'ayogera e Masaka mu kuziika yagambye tumusabire nnyo oba mumusabire nnyo kubanga tamanyi na bulamu bwe bwe buli, kubanga alwanyisa General Museveni n'omukono gumu kyokka ate omukono omulala guyina okwekengera n'okulwanyisa ate abo balowooza nti be bandibadde bamuyambako okulwanyisa oli. Alwanyisa mwami Museveni kyokka ate baali nabo guno omukono omulala bamusika bamuzza mabega. Njagala otunuulira akatambi kano bwe tukavaamu tujje tukawerekereze ebigambo bye ngenda okuddizaako. Ngenda kusaba eno story tugikwate mpola tugitegeere, wabula gwe wenna nja kusaba wa video yaffe like. Nange munsabire bino mbyogera nesimanyi bbanga lyengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu silwanyisa ebiri kuba nyina okugula omulala nina okulekayo baganda bange bantema enteega nina okukola kyensobola okulaba nga nabo mbalwanirira naye nyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti basebo ne bannyabo biri bye twayitwakkanya ne baganda biri bye twakyakana ne baganda bawe baatereeza. Yesubi lyange. I refuse to give up on my brothers. I refuse because manyi nange lwakyalumu ng'enviri zange emyaka 5-6 giyise enviri zange zaalinga za Masinyoli. Nali sambala masuuti, nali neeyimbira music wange naye olw'obwetaavu bwaliwo neevaayo. Tetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna, twagala tukiikirize bato baffe. Mukama tuyambe ne bakulu baffe bakiike. Mwebale nnyo baffe ne bannyabo okumpuliriza. Sembayo betondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja kutereeza. Bwe tuba nga tuvuddeko ako ke katambi ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu akugambye nti yeetaaga essaala alwanisa omukono gumu. Alina okulwana omusajja Museveni amaze mu buyinza emyaka 40 kyokka ng'ate aboobadde osuubira nti nno be balina okuyimirira ne Kyagulanyi ate bayimiridde mabega bo bamusika bamuzza mabega be ba Mathias Mpuuga. Emirundi mingi tubadde nga tujjano ne tuwogera era abantu bangi mwatulumba mwatwataakinga abamu ku mmwe ne mujja ne mu comment section ne muwandiika obubaka abalala ne mujja ku zi WhatsApp zaffe nga mutugamba dwaki mwogera ku Mpuuga, dwaki omusajja mumwogerera bubi. Amazima gali nti ebintu bingi bye tumanya nga mmwe temumanyi. Muyinza okuba nga mulaba emikutu mingi wabula waliwo emikutu egisengejja nga tugenda okukola ensonga tuba tumaze okufuna obukakafu, tuba tumaze okufuna proof oluusi ne tugana n'okukola olw'okukuuma ekitiibwa ky'ekibiina nga tugamba bwe tunaatandika abaaye ekibiina tebakiyiseemu amaaso ne tubikuumira eno. Wabula bwe mimala okuvaayo tujja ne tubategeeza abaffe ntwala omukisa guno bategeeza nti Mpuuga yeeyambudde, Mpuuga yamaze okulaga kalaze. Naye mu katambi ke ngenda okuwa njagala otegeere bino ebigambo nti omuntu ali emabega w'abano abasajja ye Katikkiro wa Buganda ne mwami Museveni. Yes, gano mazima. Katulaba akatambi kano. Ekisooka bibuyisemu byonna ebijjo bafuula abasajja n'abakazi abamu. Nze ng'omutabaazi wamu omukulu njala okubategeeza nti ebigenda mu maaso naye kigenda kunjugula lwaki tuliko tukitegeera. Ekyokubiri olutalo lwe tulimu twali yafuuja lwetuyingizaamu abaagala oddulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomesa ekyo ate naye akyogedde nti mugezi. N'olwekyo bwe kiranga amagezi gange ge gampalanya tegisobola kutyetonda. Ekirungi mwami Kyagulanyi kyalina tamanyi bibamwogerako.
singa abadde alimanya neetavaana mu nnyumba kugamba naye nga bwatabimanyi waso okwogera byayagala nze ng'omukulembeze wammwe kisobola kukola nsobi yonna kyewulirirako kyemba simanyi ne nneebuuza abawangajja mu ntabalo zino nga mwewayo ne mwefiisa toba muntu yenna abajja ku mulamwa tugenda kuŋŋaana ngenda kujja mu kitundu kyalo ku kyalo okutuuka mwebuuze mwogere nga buli ekinaddako twebuuza mwami Kyagulanyi ayagala tubeere lumu atusaasaanya akolerani okusaasaanya netwefiisa netwewaayo okolerani okusaasaanya abantu bosanze mu lutabaalo obuyambi obwo obuwaani ntuuka mu byobwenkanidde awo kubamuleeta mu paalamenti tonnabana kuzibulanga ositama kuwaleetana mu paalamenti ekyo temukkiriza mumakati gammwe mukuwadde mukulembeze gyoga banne batabalo omutabaazi yenna agyoga banne aba mutabaazi mubi omutabaazi awuliriza banne omutabaazi wajjakategeera natterekere n'akibuuza omutabaazi eyeyogerako nze gundi mwekengeranga temulyako nga negamba mpuga nze mpuga nedda enya lyange sirimanyi kale ndyerabike so n'olwekyo kubanga yekwe tewenyonjolako abantu bakutegeera bannabasaka abamu ebiseemu bantegeera abatantegeera beewa obudde bajje ekirungi nze mumanyi sina byenywa tagenda kukkiriza be bantu abayiga obuyivu ekyokukola oba olutuyigiriza obutulo ebisejjajjawo kunosoobaajja n'olwekyo bannaffe twawadde obudde bawulirize bategeere bategeere baana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola oba tebaagala kutegeera tujja bawawula bwoluzi otabaolwafunaamalega emyaka mingi ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olinamu 55 buli lunaku okerera ku kyoboola abakulembeze ba mu Uganda nossaako nekati obanja kabaka omubanja ngaani otubadde obaddewo obukugu banaalinnya abakulu mu Uganda naalinnya mu maaso ga naalinnya gwogana nti obanja kabaka ekyo kyebayita okulunga olugezigezi kitwagala mulembe gwaffe gubawulereko ngaomulembe gwabagwagwa tuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde wawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yekwesa emikwano gya kutukolaki mumanyi mudde ok oyo yempuuga Nabedi Bwanika amaze okugamba nti ng'ennaku z'omwezi 21 agenda kulangirira ekiddako. Jukira Bedi Bwanika yamaze otugamba nti nga 21 naye bagenda kubeera nga balaga engoye ze bagenda okukozesa oba ebyambalo bye bagenda okukozesa. Kakati njagala owulire enteekateeka z'abano bonna kukakkanya Bobi Wine, enteekateeka z'abano bonna kulaba nga Bobi Wine akka ku ttaka. Nagamba nze nkola emboozi n'obukakafu waliwo enteekateeka ezaaliwo emabega ez'okulaba nga Bobi Wine bamusuula era ebibalo byabwe byali bwe biti. Njagala owulirize baali batuuza meeting nga bagamba nti NUP bagiteekemu abavubuka bafune ebifo mu paalamenti. Bwe bafuna ebifo mu paalamenti then balaba okutuuka mu 2026 nga Bobi Wine bamunafuyiza. Mu kumunafuya oyinza okuwakana n'ogamba byoyogera obijjawa. Njagala owulya akatambi kano waliwo be baayita ne bagana okujja mu meeting zino. Enteekateeka za Mathias Mpuuga okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga zirimu abasajja abakulu be tubadde tuwa ekitiibwa zivudde mabega. Balubega mukaaku
Abedi Bwanika Mukasambidde n'abalinga abo babaddewo nga baagala kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigwo ku ttaka. Era okujja kwa Bobi Wine kwali butwa gye buli. Okujja kwa Bobi Wine byali kwegama kyali kibakoseza ddala. Njagala owulira akatambi kano bayita zino zenteekateeka bampuuga ebbanga lyonna ze babadde balina ku kibiina kya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Where is it indicated that what they intend to discuss is against the Democratic Party? Let me answer. Very good question, and that's what I wanted. You know my background is marketing, and in marketing we do research. I got this card 3 weeks ago. I have been asking because I want to understand what I'm being invited to. At the time of getting this card, Sam Lubega Mukaku, although he's denying it, told me, you know, we cannot say this here. And I know Doctor is hearing it for the first time. He told me, our mission, we want to hit this command from Kamocha. I did not ask who the man from Kamocha is. So I hope you're being honest. Very honest. For those who know Kennedy Mutenyo, they know he's honest. And I can repeat it on air so that if I'm told a lie, I can be charged. So I made an appointment with one of the other background people organizing this thing for 3 consecutive meetings. He dodged me, or he failed to attend. My former president, Honorable Yanda Komakech, had Mabike seeking to meet him on 3 occasions. He never attended. Yesterday morning, I landed on my man. I said, we have failed to meet. I know you are very busy. What is all this about? He said, one, you see, we are looking at 2026. We want to see, can we survive? Can we become MPs? 2, this Kamani, Bobi Wine and Nope, we want to fight them. These were his words. We want to fight them. Okay. Can I finish this point? Because it is key, just in 30 seconds. Then he said, we want to make sure by next year, Bobi Wine is not presidential material. If he has about 80% in support, we want to reduce it to 40. My question is, and that's why I put on my Facebook page, I said the reason I will not attend. Why are they involving us in a fight against Noop and Bobi Wine, majority of whom were denied tickets? So that is the question. Thank you. Ntino obubaka obufunye bulungi era twaddamu ne tuwulira omukulu Abedi Bwanika ng'agamba oboolyawo tayagala Kyagulanyi naye mu kiseera kino yaliwo kitegeeza bano bajja ne pulaani yaabwe nkugattira bino ebigambo osobole okutegeera kiki eŋŋamba n'abasajja oboolyawo abali mu kutondawo ekibiina ekipya gwali eyo osalewo ogenda bawagira oba togenda bawagira osalewo olabe bantu ki boyagala okuleeta oboolyawo okuddamu okubeera nga bakonkaringa opposition ya Uganda. Bano abasajja balina pulaani yaabwe nga bakimanyi nti be balina okubeera ba boss mu opposition, nga bakimanyi be balina okubeera ababede mu opposition, bwojja be basooka okwaniriza ne bakuteeka mu umbrella yaabwe ey'okubeera nga basiriwaza bali mu opposition nga Mwami Museveni bw'afuga bampuuga bakolera Mwami Museveni. Gano mazima. Njagala katono nnyo owulya ebigambo bya Abedi Bwanika bino oba olyawo ojja kutegeera. Not all of us are going to be presidents at a go. I want to tell the people of Uganda, I've not lost my ambition and vision to be a president of Uganda. Oyo ye Dr. Abedi Bwanika. Ayi mukama Katonda w'ekisaali waggulu ennyo. Yenze omuddu wo Kyenaivan. Mukama Katonda. Bannabyabufuzi abeefuula nti opposition nga balya ssente za Museveni emisana ne bamuvumirira. Naye buli omu mutwaleko omwana we asooka mu ffana. Ne bannabyabufuzi abali ku ludda lwa NRM nga nabo balya ssente ne beerabira okulumirirwa ebiruma abantu ne bawagiranga buli kasasiro ne bamuwagira nabo batwaleko omwana asooka. Abasumba abalokole abeefuula nti bali mu kusabira abantu ne banyooloota abantu ne basabiriza abantu ne babba abantu basuula eddalo. Mukama waliwo embeera bannayuganda gye batuuseeko eyeetaaga omukono gw'okugololwa.
teri musumba mulokole mu Kampala wano alwala ne bamuwa kitanda kiru mazima mukazi wa musumba mulokole alwala ne bamuwa ekitanda emulako sente ze bamala okunyunyuta mu bannayuganda bo bagenda ne bajjanjabira abantu bali agali private n'abyabufuzi abafirafira abantu wano bonna ne beefuula nti balumirirwa abantu nga babbi mukama gololo mukono. Tulina abavubuka bangi mu Uganda wano abeeyita nti be basinga obungi naye nga tebanunudde eggwanga lyabwe balumya obwavu bonna mukama Katonda bakaddiwe nga batambula tebali mu ngoye batambula ebigere byabazimba kubanga emyaka gye baali wanidde eggwanga basazeewo okutunula butunzi. Buli awulidde essaala emu typing butayipinza ekigambo nti amiina ayi mukama Uganda erina okununulwa kubanga eri mu mikono gy'ababbi. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti omuntu gwe mulwanyisa naye teyeemanyi nkiddemu. Omuntu gwe mulwanyisa naye teyeemanyi. Eyamulonda ye Katonda nkiddamu bulungi. Bobi Wine n'ekyali takimanyi. Ne byatambula mu nsi ebimu alaba birabe. Dwaki ayina omukono ogwa ddyo ogw'amaanyi oguli mu muvuga ogumutwala mmwe gye muli eyo. Temulowooza nti muli b'amaanyi okusinga General Museveni eyali ayagala omumalawo mu Arua. Temulowooza nti nno kwegamba musinga General Museveni ayagadde omukurashinga yatuuka n'okugamba nti NUP abo abaana ba Kyagulanyi bonna nja kubamalawo. Tunagenda okutuuka mu maaso eyo nga tebaliiwo. Omanyi nze mpita wansi boka bayite waggulu nze mpite wansi nja kubamalawo. Mwami Museveni yalemererwa. Njagala ebigambo bino bya Pastor Robert Kayanja tubiwulirize ku mwana w'empologoma. Omwana w'empologoma Bobi Wine si wa bulijjo. Ebyamuleeta mu byobufuzi teyaliye wabula waliwo amaanyi agaali gamuyita nga kalenzi kana akato ka Daudi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kalwanagana ne Goliasi Mwami Museveni ne wajjawo buno obukongozi bw'emmandwa bumpuuga Abedi Bwanika simanya bikoze bitya mwenna muli bakongozi. Olabe emmandwa waggulu emulemeredde katate mu abakongozi. Katufune ebigambo bya Pastor Robert Kayanja. Tosobola genda kwata ku baana ba mpologoma. You cannot touch the calves of a lion and you think it will just say you can go ahead and play with my calves. Decision making. Kusalawo. Whoever made a decision to get Honorable Kyagulanyi, put it in the military prison, they did not know they were going to cause a whole world revolt, demonstration. They thought it was a local issue. One decision. The whole world people are not working for days. Business is paralyzed. One decision. Did they know? When they made the right decision to get him out of the military to the civilian court, are in people peaceful now. Don't you joke with decision processes. That's why you need more of God to help you, give you wisdom, that before you open your mouth, seek the wisdom of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Is the beginning of wisdom. People of God, everything you do, when you made a decision to follow Jesus Christ, to accept Jesus Christ, do you know what you did? You threw the demons away. No, you accepted Jesus. The devils left automatically by you didn't hear what I just said. You decided to follow Jesus. Father is leaving you. You are now a child of God. You are the head and on the tail. What a decision. You made one decision. Oh, you are not here. You are not here. Musumba Robert Kayanja. Kale katufune obolyawo ku history wabano ba federal politicians oba politicians bano abagwa bali awo tuyinza n'ogamba
oba tuyinza kukozesa kigambo ki katufunekoko katono ku byafaayo eby'omukulu Abedi Bwanika. Ono azze yeesimbayo emirundi 2 naye nga n'obululu bwafuna ne ku kyalo kwava talondebwa. Yona ayagala okuyimirira mu mwana w'empologoma oba mu mwana gw'empologoma. Katusooka tufune ebigambo bino naye ekisinga okubeera fane era ekinsesa nti otandika political party nga gwe Mathias Mpuuga ng'omuntu gw'osibiddeko olukoba nti ye wakabi ye wakatawaanaawo ye Abedi Bwanika. Ogenda otya ku muntu eyafeiringa omuntu ali awo nga yavunda ate n'ogamba nti yaba ku backing up yaba yempajiyo ne bannaaye. Ekibiina ky'abali b'ensimbi ekibiina ky'abatabuzi kimaze okubeera nga kyeyoleka. Katulabe ku bino ebyafaayo. Mwami Abedi Bwanika ne banno wallahi mbalayirira oba mwagala oba temwagala. Oba mwagala oba temwagala. Bobi Wine mu kiseera kino ye generation leader w'omulembe guno oba mwagala oba temwagala. Yeye kagwe mulina okwekwatako bwe kibanga ddala mulina amazima ge mulwanirira okuyisaawo. Yeye kagwe mulina okukwekwatako muyiseewo amazima gammwe. Omanyi mmwe mwalina engeri gye mwali mwakwatamu bannayuganda nti mutuula eyo mu bufofofo bwamwe gye munywera kaawa ne mutetenkanya engeri y'okulyamu ssente ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati omwana from nowhere ataasose kubeebuuzaako wadde kutuula ku ttebo y'emu nammwe n'ava gy'avudde. Mulabira ddala ng'abafuukidde akayinja mu ngatto. Y'ensonga lwaki ambitions zammwe okusooka era gye mwasooka okutuula mu bubinja bwammwe mwayiikanga nswa zijjukira ebiseera ebyo nga babaniriza ku kitebe ky'ekamwokya mujoyininga nga mumaze okutuula mubazze buli omu engeri gy'agenda okwenyigawo n'engeri gy'agenda okuyisawo by'ayisaawo. Tayimu etuuse gwe political failure ya Abedi Bwanika oyinza okulowooza nti tetugoberera naye tugoberera. Tuyinza oba nga olowooza tetwaliwo naye twaliwo abamu tusoma. 1996 wawagira President Museveni 2 n'okyuka n'otandika okumukuba n'owagira Dr. Kanokiza Besigye 26 n'olaba nga tekikumalidde ne weesimba ku kifo ky'obwa president ng'oli independent 2011 n'oyesimbawo era ku kifo ky'obwa president ng'okoze ekibiina olwo ekikyo kati owulira omululu gukuli bubi bakubalire nti kati bw'otandika political party buli kimu n'ojja ne weesimbawo ku kibiina kyewakola ekya People's Development Party naye ng'obululu bw'ofuna towezangako wadde 1%. Towezangako wadde 1%. Abantu nga baakuzira nga walema wakona wagaana. Bobi Wine bwazze n'omuyaga ogw'amaanyi era n'oyagala omubaka nkulaga issue nga bwazze atambula. Bobi Wine bwe yazze mu 2021 n'osulawo political party yo n'osulawo byonna n'ojja n'omweyungako naye nga weerabidde ne bu contract bwe baakuwa obw'okugaba obugaali wafunako contract y'okugaba obugaali eno sente n'okuba mpitirivu billions and billions of money ez'abalokole n'okuba billions and billions of money. Tekikumalidde nuupu n'ogiyingira n'ogenda mu kifo mu parliament gye wali tolootangako kuba wali omanyi nti ebyo biwedde tolisituka n'ogendera ku kaadi ya nuupu nga tusemberera okugenda mu kalulu akulaze Abedi Bwanika nti era akyusizza era takyali mu nuupu. Balangiridde ekibiina ekyabwe ne bagoba simane ovulo za red kati olwali alaba Bobi Wine nti abambala ovulo naye nga y'omu ku baazambala nga batembeeta Bobi Wine ng'olaamubalako kaadi. Hakale essaawa ziraga nti z'abasiya zeera bagenda kuwalangirira ekyambalo ekyabwe mu bitundu by'e Masaka. Masaka si Uganda mukwano gwange nti yekola Uganda yonna. Ekyokubiri toyina bw'oyinza kumatiza bannayuganda nti Abedi Bwanika bakwesige mu ebyo bye mbagambye essaawa zino n'abagoberera nga nze bwe mbadde ngoberera. Oba ontegedde bulungi? Ulaba nga Mathias Mpuuga yasirise goli mukwererejja mumutembeeta gumwagala mbokweta kuba president mbalayirira byonna byonna twabiraba naye oba oyagala oba toyagala being a president gwesimba wo kimanyi nedda
kakati namwe mukolemu country tour muyite mu bantu temufaayo muyiteko mu bantu muyiteko emalabba ebusia kyenjojo kyankwanzi kiruhula bukomansimbi mitiyana sembabule kalungu masindi fort potro kasanda ajuman pakwa kirira soloti kampala wakiso mukono luwero na misindwa na mutumba kabale lukunjiri kazo ishaka bula moji luka na kaseke na kasonga na kapipiti malabba busia mubendeka kumiro kagadi bundi bujo shema nebitundu byonna mwetolole namwe kale mwetololemu report jemuna jolo joku kirizo kaka senti dala Bobi Wine ye generation leader tewali ngeri joga ateka akati oyo nonye muluzi nga tonna sena olweyambyemu nga tonna sena kyechembi tuyingira mu kalulu ebyo byonna ebikusuubiziddwa byonna kaweefube yenna akusuubiziddwa obwa minister mama anti bakusuubiza bwa minister sibwe guli ne banno mukirizo omugati omuvubuka yagulinnya mu n'ebibuuzo bingi kati ebibabuuzibwa nga tebannaba wakasente eyo budget eyinza n'obutayita gye musuubira okubanga mugenda kukozesa okusaanyawo nopu muganda wange ke kakatambi ndowooza owulidde kati Mpuuga gwasibiddeko olukoba ye musajja amanyiddwa nga Abedi Bwanika Abedi Bwanika emirundi gyonna gy'avuganyizza ensi yakitegeera nti akolera Museveni naye era ayimiridde kadaala n'Empuuga agamba oyo ye wange era ayinza noga yakulira campaign zange yalemererwa ezizo atakulira ezizo nayo basajja mmwe mujja tusesaate kale fe tuli tujja bakuba tujja bawalevo naye nga tetunaba kuyingira mbozi ndala njagala tusoke tumale akatambi kano bino bigambo bya Frank Gashumba and indeed manyi era nzikiriza nti bino bya ddala omukulu ono yagamba nti bano abasajja bonna president alina we yagambidde nti nze nabaleeta mu parliament Mpuuga n'alaga nti agaana naye nga amazima gali nti omukulu ono alina engeri gy'agenda tusunsulira fenna bye tumanyi ne katubiwulirize then tuyingire emboozi endala ngenda kusaba akatambi ka leero kabeereko kamareeyo era nkusaba wa video fe like buli wa video like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri netuuka ku muntu omulala commentinga ng'omaze okutegeera muganda wange emboozi eno osobola okubeera nga otukomentingira ekyo ekyaddala njagala kubeera nga mbawa akatambi kano bwe tujja Wena lebo Mpuuga kugambe ekigambo ekiruma musita kubeera kati kugambe mawulire singa tegali manyi ga Kyagulanyi n'abantu bonna bwe bali wano Bobi Wine Mpuuga wali lodda mu parliament Either wenga mwagalo kakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka njagala Kyagulanyi agene Masaka ne Mpuuga agene Masaka mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi tuteekewo empaka Kyagulanyi agene Masaka ne Mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka asobola okukunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo olibaga nti ye bwongo bwa Masaka bwongo brain center kankyogere taba ambuleera na Kyagulanyi Namboozi yali tadda Namboozi yali tadda emukono Namboozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi yes these are facts za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground Mpuuga yali tadda Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna buli omutwalo gumu 12 Sara Kiyimba omutwalo gumu 12 Mpuuga yali tadda Mpuuga kale boboli musajja resigninga ku ticket ya NUP okomewo balangire by election odde omugamba kinda mutule ndairanga ntya Allah kamera yange ndairanga ntya Katonda ogamba ki Mpuuga babo manyoli wa amanyi resigninga ku ticket ya NUP kakati balangire by election bodde Kampala tadda tayinza kudda kawa amanyi leader opposition abadde opposition oli abonyogeddeko kano oli abakoze ki abadde ki sebo Mpuuga wanti mwala tuwaite bitiibwa owekitiibwa right honorable your holiness your excellency abena bitiibwa tubimuwe twongereko n'eki kirala kitiibwa kiki kyosirazaayo his eminence Mpuuga resigning mu parliament today ku ticket ya NUP ogenda ononya akalulu Masaka bonova yona akalulu ako munzijeko guno omukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda Mpuuga alina okusinza Kyagulanyi yes let's get serious Mpuuga yali mubaka for 2 terms siba kiri before ani yamulonda kuba lop Kyagulanyi ani yamulonze kuba commissioner Kyagulanyi yamufudde kyali
Wakati mu bisanja biri obera mu parliament. Ani yali akumanyi? Ani yakuwa yakunominatinga. Mugene mpola. Faba mutu sirika ne moja tutegeera. Yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabaina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and Noop, resign as a Noop MP in parliament. Parliament edikeringe okulondo kuki okupye Masaka. Akazikolonda kateketeko kulonda. Twebona okomawo. Alabisa mpuga ng'asinza Kyagulanyi. Kino kanchikugambe. Take it from me. Abantu bonna abamatalinga mu Buganda ne Catholic Church balobingira mpuga bamuli appointing Kyagulanyi n'agaana. You're saying this to me for the first time. That's how badly Mpuga wanted that title. The Catholic Church. Yes. People that matter in Buganda. Yes. They lobbied for him ne bagaana Kyagulanyi n'agaana ekirala. Ne wali badde option Mpuga luzinga omwana asigaze ekifo. Yali luzinze omwana. Asigaze ekifo kya lopo ekyo. Bano bagala bitibwa ati babalima mbali mu struggle kujja ku Museveni bagala bitibwa Kagashumba wabula ekinyumidde obodi yawo nina wana katambi kengendo bawa munasonyiwa sanyiga numamu naye tetuisobola kuzikiza era tujja kukolerayo naye katambi kenjagalo bawa omusajja yagambye nti bwe tugenda okusaba mwekerezia church n'emizikiti tusaba amagezi okumanya n'okutegeera ne Mathias Mpuga yebwe yagendayo wulira bye yajjayo bino bye yasaba. Ero video bane badezise Mpuga ngajja mu Nuupu yasaba Katonda kyabamuwa soko bulizo ero video Katonda bwe yamubuuza Mpuga nkulonzo okubeera mu Nuupu oyagala ki yamusaba ki Mpuga yasaba Katonda yamusaba ayi Mukama Katonda nsabo nyambe oyolese obusiru bwange mu maaso g'abantu. Katonda kiyamukola ki? Esala wajiwulirirawa. Ati Solomani bwe yasaba amagezi Katonda yamuwa amawanga gonna ne gajja ne gamwebuuzaako. Solomani yasabira amagezi. Owekitiibwa Mpuga yasaba. Okay, eyensonga nayo njiwummuza ebbali muganda wange byebyo byasabayo abalala basabayo magezi ye yasaba ebyo sijja kubeera nga mbiddamu njagala kubeera nga nkwongerayo bwe manga nkwongeddeyo waliwo omuvubuka mu district y'e Luweero abamu kwabo abazze oba bamaze ebbanga nga bavoola Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula olunaku olwajjo kyamuguddeko omuvubuka ono kye baamukoze enkoko ekikola baana baayo njagala tulaba akatambi kano naawe okerolereko ne bagamba nti Bobi Wine buli w'omulumba ati yo own risk ekyo nze nkibagamba lumba Bobi Wine ati yo own risk kubanga repercussions zonna zigenda okujjira zigenda kubeera zizo byonna binaakuddira muganda wange bisuubire nti bijja kubeera rough and tough kankuwa katambi kano avuma presidenti agende avuma atya Bobi avuma atya presidenti agende fe presidenti waffe tasiyaga agenda presidenti waffe tasiyaga ono tadda todamuvuma Bobi Wine todamu out eno National Unity Platform avuma atya presidenti agende tadda bombo clat genda okay kale eyo ensonga njagala tusooke katono nnyo tugipozingeko tugisebbali katutunuulire eno Uganda Police n'ebitongole by'okwerinda gye buvuddeko byalumbye ekyali ekitebe kya NUP ekamwocha ne birumba n'amaka g'omubaka amanyiddwa nga Nyeko Derrick ng'ensonga ebatutteyo ya byambalo ebyefaananyiriza ebitongole by'ebyokwerinda. Simanyi kitongole ky'ebyokwerinda ekyambala red mu ggwanga sikimanyi wabula beekwasa emiyondo n'amayinja agabeerako nti oba olyawo bakikola mu bukyamu nekana akatambi kenjagala tulabe
akatambi kogenda maaso n'okubanga olaba ka mwana mulenzi Alien Skin awuomulaba yeenaanisa ebyambalo yenna full combat ataddeko na buli kimu ebyo ebyambalo by'amagye wabula agasseeko n'ekirala nti abagalidde emmundu naye agikutte. Alien Skin n'abalinga bo Andrew Mwenda n'abantu abalala bazze beenaanika ebyambalo bino. Poliisi tebayitangako kujja bakweshoninga. Twalaba Frank Gashumba ng'abyambadde n'abifeerera namu teri yali amuyiseeko mu questioninga wabula NUP amazima gali nti bagitadde ku kisenge bagamba bagenda kukwatibwa era poliisi yeewera. Bino bizze bibeerawo era nga tukimanyi waliwo ne designer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatiddwa ku nsonga za kutunga byambalo bino era we twogerera ali mu kkomera naye bano abalala bayinaayina. Njagala obubaka buno bugende eri Alien Skin, obubaka buno bugende eri Alien Skin. Omanye embuliri etefa yonna ate abantu omugezi yeetaaga ekigambo kimu okutegeera. Alien Skin tukimanyi wayimba oli tugamba oli sita kale katukikuwe oyinza okuba okyagala nti oli sita kale naye abantu bangi abakoze byoli mu kkola naye ababikoze emmaliriza yaabwe amazima gali nti teyeegombesa. Abantu bangi abafuusa ab'ekitalo. Omukulu Brian White yatambulanga n'emmotoka za poliisi nga zimuwerekera. Ndowooza naawe bwe kiri ennaku zino kuba bakuwa ba SFC mu ngeri y'emu. Omukulu amanyiddwa nga Sipapa bamuwa abasirikale babiri nga wakabi nga w'amaanyi nga kwegamba abikola kyeyakola genda kamwokya nakuba amasasi n'amansa emirundi gyali ebiri wetuwagerera naku Miranga na Biwoore. Brian White atambula yeekweka n'akasimbi naku Miranga na Biwoore maniyane mye. Njagala kugamba Alien Skin nti buli we bakusembeza bakuwa ebyo kubanga balina kye bakuggyako kwe kwetegeerera amagezi go ng'omuntu ensi ge yakulabangamu bali mu ganuunamu bakulekere ebyo bye baagala otegeere nti omuntu omugezi wokkiriza bakufuula omusiru ekyo kyojja okubeera wabula olituuka ogenda ozukukusa amagezi go nga kirireetyo kamala. Alien Skin si gwe asoose twakuulidde ng'oyambalira pulezidenti naye kale ebibyo jja bifuna abakulu bajja bikuwa bakama baffe. Njagala kubeera ng'ensonga ngiwummuza ebbali lwaki ogaana aba NUP okwambala ebyambalo byabwe nga ba Alien Skin basiba mu z'amagye. Njagala kubeera ng'ensonga ngikwata ngiwummuza ebbali ngiteeke wali bwemanga ngiwummuza ebbali njagala baganda bange ne kino tukitunuulire mu ango engazimu oba katusooke tujjewo akabenje kano then tujje tugaziye ensonga eno. Waliwo akabenje akaguddewo olunaku olwajjo emmotoka ya Ipsam oba ekika kya Ipsam yagenze mu maaso n'okuba nga yeerindiggula ekigwo muganda wange abantu 7 nga bafamire story eri bweti abantu 7 okuva mu famire emu bafiiridde mu kabenje k'emmotoka bwe badde edduka obuweewo ewenyuka buweewo eremeredde omugoba waayo bwetyo neerindigula mu mazzi oba mu nnyanja ebadde awo ebbali. Bino nno bituuseewo mu disitulikiti eye Budaka sayidi zeye Butalejja eye Budaka we bafunidde akabenje kano. Njagala tulabe oba oliawo akatambi kano binakuwaza Ipsam namba UAM 969/P yefunye akabenje famire yonna nesirikiramu. Abooluganda 8 babadde batambulira mu mmotoka y'ekika kya Ipsam nga bava ku mbaga mu bitundu by'Empigi. Oluvannyuma lw'omukolo baavuze bukunidde okwolekera disitulikiti y'e Butalejja gye bawangaalira. Ku ssaawa nga 10 ez'ekiro we baatuukidde Kayiti ku lutindo olwawula disitulikiti y'e Budaka n'ey'e Butalejja. Wano emmotoka we yaviiridde emitambo gy'omugoba n'eyosolosa mu mugga Namataala. Babadde bagenze mu kwanjula Empigi kati nga bakomawo nga funye ku ssaawa nga 10 nga bankubira essimu nti muganda Okaalo Keefa ne famire ye bagudde mu mwala
era bafudde. Badde asumba ekkanisa eri Mikombe nabo mu mmotoka yabadde ne bawala be basatu, omulenzi omu oyo tetunaba amulaba akyali mu mazzi. Twogeddeko n'abatugambye nti bavubi abasoose okutuuka mu kifo kino ng'akabenje kaakagwawo. Twali mu swapo nga tutega ebyennyanja, katutega ebyennyanja etuka nevuga eri ekyenabowa, yavudde enabowa etuuka wano ku Namataala. Awo kwanza nekola ki negwa mu maazi, afu netukola ki netuuka tuva eri twateze ki ebyennyanja byaffe tujja tukola ki netulaba ki metoka ngegudde mu maazi netugwamu tugezeeko okuyamba naye nebikola ki nebigaana. Mutabani wange yabadde eno mu Kisenyi, bwe yabadde mu Kisenyi nankubira essimu n'aŋŋamba taata jangu mangu emmotoka egudde mu mazzi mujje mutaasa abantu. Ne tutuuka wano ne tusangawo wano abaana ne bagamba waliwo avuddemu naye wuuno ava agenda wa ku poliisi, sirabika ye driver oba musaabaze nga kwegamba tayogera kituufu. Olw'okubanga obudde bwabadde bwa kiro, abadduukirize tebaasobodde kutaasa bulamu era abooluganda 7 baafiiridde mu mazzi. Babadde mu mazzi wansi ne emaze esitulamu ne badda waggulu ne balyoka batandika okusikayo ki abantu baggyemu emirambo 6, 2 bakyali mu mazzi babanoonya. Wetuukidde mu kifo kino nga bukedde, poliisi y'oku mazzi ng'eyambiwako ey'oku nguudo ebadde ennyuluddeyo mmotoka n'emibiri gy'abagenzi. Tunyuluddeyo mmotoka ekika kya Ipsam eno nga bonna basirise era emirambo gyabwe ne gitwalibwa mu ddwaliro ery'e Budaka Health Center for okwongera okwekebejjebwa. Era tulowooza nti ekividdeko akabenje kano kubadde bukoowu dereeva bwe yabadde akoowa kubanga twategeezeddwa nti yazzenga asumagira era n'ategeeza ababadde mu mmotoka nti bawummulemu kyebatakkirizganyiza. Okay, embeera bwetyo, mawulire si malungi, famire yonna yazikiridde, wabula njagala kubeera nga emboozi eyo ngiteeka ebbali. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze ekisa, ebyabasobako byonna abibasaasire. Tuli baana b'abantu, tusobya buli lunaku mu kumanya ne mu butamanya. Njagala kubeera nga nkwongerayo bwe tuba nga tugenzeko mawulire katono nnyo agava ebweru w'eggwanga okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Donald J. Trump, omukulu amanyiddwa nga Bill Gates n'omukyala amanyiddwa nga Hillary Clinton. Bagambye nti singa mu 2024 guno mwennyini mwe tuli nti Donald Trump afuuka president wa America, bagenda kwabulira eggwanga erya America. Hillary Clinton ne Bill Gates bagamba singa Trump awangula akalulu akajja bagenda kuva mu ggwanga erya America. Bumpimpi bano tebakkiriza nti Trump asobola okuddamu n'awangula akalulu mu ggwanga erya America. Ensonga bwetyo bweri. Yes, bye biva ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya America. Baganda bange, njagala kubeera nga nene ensonga naye ngikwata tugimanye. Tuwulira omusimbi ogutokomoka mu Parliament mungi muyitirivu Kamala, wabula njagala kutegeeza nti Parliament ya Uganda yakwata biliyoni 39 ne bakozesaako biliyoni 25 mu obukadde 3 ne bagula embuzi 7,339. Embuzi buli mbuzi nga bagibalidde wakati w'emitwalo 5 ku mitwalo 8. 5 ku mitwalo 8 buli mbuzi. Yes, akozi wano bagamba yes nga zigenda Karamoja mu bantu abawejjere eyo ne bannaye Karamoja ebonyebonye ne mwami Museveni. Karamoja gye battira abantu mbu simanya ente, simanya baali babba abantu, simanya ente abantu baali babba ente. Karamoja gyeyo gye batusindika amabaati ne gatatuuka. Karamoja gye bagulidde embuzi zizo tezaatuuse, zonna zaafudde. Naye Uganda bannanga olemwa okusinziira wano batugamba nti amabaati geeyo nago gaagaana okutuuka, embuzi zaaganye okutuuka. Amabaati gamalawo 2.43 biliyoni. Yes,
biliyoni 2.3 zezaggwawo tezaala mabaati tegatuuka. Embuzi z'amazeewo biliyoni 3.9 ne bakozesaako 25 endala teri amanyi gye zaalaga. Embuzi zonna zaafudde. Eyo Uganda mama nnyabo, naye kale njagala kubeera ng'ebyo mbivaako. Tuddeyo oba oliawo twongere okubeera nga tutunulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Ensonga wenjagala okubeera nga nkutwala, baatugambye nti Bobi Wine e Masaka twalaba akatambi akatambula nga bavubuka bagamba Bobi Wine tetwagala mulabako Masaka, wakati tujja kubagana singa anaasala e Masaka. Omusajja yatuuse e Masaka n'alyoka ayuza buli ekiri e Masaka. Yatuuse e Masaka n'ayuza buli ekiri e Masaka. Njagala katono nnyo tulaba akatambi kano. Okay, ogwo gwe mukwano ogwabaddewo. Yatuuse Lukaya ne kifuuka kizibu kwegamba ne kiyitirira. Naye kale njagala ebyo tubisse ebbali. Abooluganda, NUP Countrywide Tour ekomyewo. NUP Countrywide Tour ekomyewo. Etandikiddewa. Egenda kube wiiki esooka batandikidde Kamuli. Ne bagenda e Bugweri, Parisa, Tororo. Wiiki ey'okubiri ne bagenda Mityana, Mukono. Aya, ng'ennaku z'omwezi 29 kutokota nga si kisaanikire. Masaka, balumba Masaka. Yes, tuddeko Kyotera, tugende Bukoma Nsimbi. Wiiki ey'okusatu Masindi, Pakwachi, Zombo. Then tugende Koboko. Wiiki ey'okuna Sembabule, Kiruhura. Then Bushenyi, Rukunjiri. Wiiki ey'okutaano Gulu, Paida ne Kitugumu. Otegedde bulungi. Njagala kubeera nga mbateera wano mbebaze nti mubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde okutuuka we tumalidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mugoberedde omukutu guno oba oliawo obutakoowa. Njagala Mukama Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Mubeere bulungi, mweraba.